Byebyo bitonotono oba byagala wabisanze mu kamyufu ka NRM nali nagala nokawa amakulu kubanga ndabira ddala byonna ebirimu sente y'omuwa omusolo ekozesebwa buli kimu kikozesebwa naye kati nina ekintu kye njagala okubanga njogerako mu kino nti bw'ogezaako n'otunira primaries za NRM amazima ga Katonda muggulu babadde ng'abakubazirale bonna mugende nga mwetegereza okuva bazze balwana bajje n'olwashande gye badde balwanira eyo ne Ssekikubo mu constituency zonna ez'enjawulo babadde bagenda bajja bakubalaaliza ez'enjawulo ku byalo byabwe ogezaako okusako obuwagizi mu balonzi baabwe naddala bwe basuubira era be bagamba bali mu register eza NRM okwetoola eggwanga yonna emiliyoni 9 bo ze bagamba ze balina muki mu register naye kati lwaki nkireese mu mbeera eyo oba lwaki njagadde nkyogere bwentyo kati njagala kizze mu context egamba nti singa bukeera ku makya NUP neererizinga ababaka baayo mugende mu constituency zammwe ze mwesimbye mutandike okunoonya obuwagizi mu balonzi bammwe tugende mu primaries tulabaani agenda okuba nga atwala kaadi Mukama Katonda wange wano wenjagala emboko eyinza okuvuga okuva ku makya mpaka kawungeezi nga tebalina gwe batalizza bakuba okuva kweyesimbyewo bali mu kunoonya akalulu n'abamwetoolodde bonna naye abali mu gavumenti babadde bakubalaalizi zaabwe babadde bakola ki nga teri abakuba ku mukono omukulembeze atambudde eggwanga lyonna ng'alambula naddala mu Kampala aba PDM ze teri ayinza mugambako ateekeddwa kuba ogwo mulimu gwe kati Robert Kyagulanyi Ssentamu era atambule bagenda kuva kwakulembedde mpaka kwasembayo lwogenda okulaba ku buli kitongole nga kivaayo ekikuuma ddembe n'ebyobadde tomanyi kikyenjagala mu byonna nti singa bwe mukikola ddala nga mulina kye muyita demokurasiya ddala nga mukulembeza nga bwe mukyogera nti Uganda egenda kutegeka kye tuyita free and fair election lwaki bye mu exercisinga toleka ne opponent yo nabye exercisinga bwe guba mupiira buli mu kisaawe kibaako we kitrainingira oba buli tiimu ebaako we trainingira ku kisaawe kyayo ne bakwatagana ku kisaawe kwe bagenda okusisinkana ne zibadde okunywa eyasinga okutraininga era yasikowalinga bwe yalira residence mu kutraininga era olabanga bakuba kati kyekimu ne wano bwe tuba akaludala kali free and fair election nga bwe mwogera lwaki temubaleka nabo ne be-exercisinga lwaki zaabwe ez'okubanga bayita mu balonzi baabwe ne banoonya akalulu so awo nga nvuddewo njagala namwe mukirabe nti omupiira gulina gye gwekubidde naye ensi tetidde oba abantu tebatidde still bagenda sigala bakola ki banoonya akalulu mu mbeera eno ki kye njagala ogezaako okulaba nti bw'otunula primary z'abaana abasajja zibaddemu okuyiwa omusaayi kungi okuba abantu abali ku bitanda bakyapokya n'ebiwundu essaawa zino mu ggwanga Uganda oba mu constituency ez'enjawulo kungi naye ng'ate ekigendererwa mu kyo jasikana akaluka kaadi bukaadi naye kekassa abantu kulaba ani ayitawo ani ali mu qualified ani asinza abantu agende yesimbeyo ku kaadi ya NRM oba ayite mu kamyufu ka NRM k'ekibiina just imagine kano kamyufu ka kibiina but mwerabira nti twolekera mu kye tuyita generation mu mwaka gwa 2026 naye kino kisindika message ereraga nti bano abasajja bw'oba batunulidde bulungi nnyo n'ebikolwa byabwe ekituufu kiri nti n'amazima gali nti tebalwanira kubanga batereza ggwanga balwana kubanga bafuna ebifo ku bukulembeze kuba kati n'otunuulira bamwami Sodo balwashande babagamba abalina oluganda ku mukulembeze mu 7 ne weebuuza nti kati ate mmwe mwali badde mulwana tooth and nail okufuba okulaba nga nammwe mulwanira kaadi y'ekibiina mufaaki ng'asobola n'okukera bugezi ku makya n'agamba lwashande ekuwadde ekya Ministry of Gundi ekuwadde ekya Ministry of Gundi naye ekuwadde ekya Ministry of Gundi ne mufuga eggwanga nga bwe mwagala naye ne mugenda mu constituency muyiye omusaayi amasasi gavuze amasasi galinga amasasi kwegamba ne mubanga abayingira battlefield kiki ekigenda mu maaso obuvunaanyizibwa mwezira wali nti mmwe kati kyemulwanira kya kaadi kuba ali mu NRM akimanyi nti bw'afuna kaadi balina okozesa state machinery okufuba okulaba ng'atuuka mu position eyo gye bamwagala atuukemu ye advantage yokka gye bakola ki
gye balina oba gye baba batunuulidde eyo nti singa mmala Mukama n'annyamba ne bampa kaadi ya NRM egenda kukola ekisoboka okuva okulaba nga ntwala obukulembeze. Kati no bagenda bakuba akalulu omwaka guno. Bano abasajja batunda ekimu nti kwenywereza mu bifo bagende batandika okukozesa ssente nga bye baagala. Bagende batandika okukola byonna bye baagala nga balina position ze balimu. Kati just imagine mwe mugiridde mwe kanyini ng'okimanyi nti ono gw'okuba mu NRM munno. Kati ate bali be mugenda okwesimba nabo n'otunulira omusajja yavuddeyo n'agamba mbu simanya kati lwe bataze okulaba nga akalu ka NRM simate kali free and fair biki bulijjo babadde nga babba opposition nga mwogera ki mubeera ku ma TV ne mu bragginga mubeera ku ma TV ensobi ne mugibikkirira naye nga namwe mugiraba nti nsobi. Omusajja n'akubuuza ekibuuzo mbadde nga mbalaba nga okuva last week nga mwogera ku primaries zammwe dombo ne bababuuza novaayo n'omuddaano mutandika okugamba okusinziira ku bwendaba omuntu yabadde omu yabadde alina point ndowooza yabadde oba ku balometa yabadde bulola oba ku igo yabadde bulola ndowooza yavuddeyo n'agamba nti bonna abali ku sseke ya NRM tebeetaaga kuddayo beetaaga kuyiwa olw'emivuyo gye yalabikidde mu kalulu. Ye yakoze statement eringa eri valid ku bennalabye kuba NRM naye abalala ekituufu kiri nti baakoze nnyo okufuba okulaba ng'etuukaawo okufuba okulaba nga kino kiri bwe kiti okufuba okulaba akalulu kabadde kiriya. Kati nno tubalinze ani kati abamu bali mu kutiisatiisa mbu bagenda kugenda mu opposition eyaawa poza era mugende nga muli bwa namunigina ensi bataddeko abiri ensi balaba abantu tebakyali basiru kali musubira mbu mugenda kuvayo mpoza era nga munagenda mu ZDF simazizaani simaya common man zipate simazipiza pate poza nga munagenda naye kati ng'ojja mu opposition etegeera omulimu ogwagifuula opposition nga NUP mu ngoloza banakutunuulira batunuulira bikolwa byo kuba oli azenda kwebuuza gwe kyakujja mu pate yo gy'obadde osinzanga kabaka. Abasajja bavaayo n'obawulira nga buli kimu kye basinza kati mu butuufu zino primaries ki bw'otunuulira byonna ebigenze mu maaso bwe mulemereddwa okwekondakitinga mmwe ekibiina nga mulina state machinery ssente zonna muzirina bwe bakeera ku makya ne babagamba mudiikiriyalinga budget eya ssente gye mwayonenegedde mu kalulu mugenda kwogera nti ssente muzijjawa naye oli osobola okuwulira oli ng'avaayo ng'anenya NUP kino NRM kye yakoze NUP tekisobola NUP obusobozi obwayo bulinako we bukoma lwa nsonga talina state machinery naye ng'atola abagezaako kati gwe oba mugamba nti NUP tekisobola mumubaleke exercise nga kye bayita free and fair election mu kamyufu kaabwe bakkirize ababaka baabwe bagende mu constituency zaabwe zonna batambule tulabe kinaggwa kitya. Mukakase nti abasajja balina obuwagizi mukakase nti abasajja balina abalonzi ekyo byonna bituukawo basobola okwogera bye boogedde ku NRM ebirungi bya simply because ekibiina kya National Unity Platform tebakikkiriza kukola kumalayo bye kiteekeddwa kubanga kikola. Yensonga lwaki osobola okulaba comparison ezo ne zijja nga zeekubidde side NRM ekola bwoti NRM kati kikyuse nga NUP erina obukulembeze goloza yali badde etya ne ku buwagizi bw'abantu beeriko. Naye basajja mmwe mukozesezza bubi amaanyi gammwe abasirikale abazze ne mutandika okuyingira mu kwesimba mu kalulu simanya jeno gundi kwegamba kiba kimwanguyira okukubira jeno ali mu on duty oba akyali mu active army namugamba soko nsindikira abasajja wano gwe bano baagala kummanyira mu kalulu ne mukuba abantu emigo bafiirako imagine ninga mufa kinensi otisiza abantu ogenda kutuuka bakuteekako opposition akukuba akalulu kyogamba ogenda gendera oba kuba masasi batabba malawo bale ebiinako ebikoma wama mukutu gwa Kaifa Shuji the broadcast subscribe like and comment nali saagala byogerako naye mkakiddwa olwabigenda mu maaso mumutunira democracy NUP gwelina njagala mugikoppereko omanyi kati yo yafuuka marking guide gye muli bwe yavaawo n'egira ebya ghetto ezze olw'okuba omukulembeze waayo nti yava mu ghetto amanye embeera z'omuntu wa bulijjo omukulembeze Museveni ne mumutuuma man of ghetto kanalabye mumutambuza mu ghetto zonna mukola biki kwega NUP marking guide yamwe continue era ekyabayigiriza bingi nnyo temujjanga okwo
mugende maaso n'okubanga mwemakinga ku nsobi ze mukola ate nga muzemakingira ku kibiina kya NUP kye mujerega mu myaka egi 5 byekozemu ebyeyita ebibiina binnaggwano temunnaba kubanga mubituukako. Ekisokera ddala nja kyogera kyonna commonly buli muntu kyayogerako. Look at the headquarters. Ziteka ku bbali. Look at NUP School of Leadership. Kiki kyoyagala? Somesa emitendera egy'enjawulo bafuutu soja mu mbeera zonna ku mitendera egy'enjawulo, ba active leaders ku mitendera egy'enjawulo, ba professional ku mitendera egy'enjawulo. What else do you want? Era ekibiina kya NUP mukidimandinga ki okusinga ku bibiina nga BFDC, BDP, simanya byani ebibiina ebibaddewo into existence za NRM. Chiche mudimandinga NUP within 5 years lyakamala into existence. Laba byekoze. Obukulembeze obwajjirako ne Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu bukyusizza bona buzibula n'abavubuka bangi ne bannayuganda bangi okumanya nti ensi yali abaleka dda ekumutendera okukwatagana n'ebyobufuzi. Nze mbabuulira mumukyetegereze nnyo. Kankomena wano lunaku olwaleero mubeere bulungi omanyi bwe nfunawo akadde nga mbookyamu. Naye nga mukutu kwake Fashiji the broadcast, please subscribe, like and comment, share. Tenyezo okubasaba kyokka mubeere bulungi mweraba.